Omubaka wa Lubaga South Aloysius Mukasa akyaliddeko Kalidinaali Emmanuel Wamala mu maka g'ensambya mu Kampala boogedde ku nsonga ez'enjawulo naye ng'ekibadde ekisinga mu byonna kwe kusaba emirembe. Eddiini y'Obukatoliki ekubiriza abantu bulijjo okulambula ku balwadde okubazzaamu amaanyi. Mu mbeera eno omubaka wa Lubaga South Aloysius Mukasa Alambudde Kalidinaali Emmanuel Wamala maka gasangibwa ensambya mu Kampala. Bevumbi akafuba akatakiziddwamu bannamawulire bawaayamu ku nsonga ez'enjawulo. Oluvannyuma bulidde bannamawulire emu ku bibadde mu nsinkano mubadde okumwebaza olw'ebirungi byakolera Eklezia era ng'akubiriza abavubuka bulijjo okussa ekitiibwa mu bantu abakulu ayenda okubayigirako. Banange muwonya abakadde ekitiibwa abantu abawangadde Mukama bawadde ekirabo ky'obulamu nga jjajjaffe Kalidinaali Emmanuel Wamala tugamba akyawabula avaamu ebigambo okugamba ebijjudde mwoyo akubuulirira n'olabanga ebintu ebimu by'obadde olaba nga bizibu ne biba nga ate bitandise okugonda. Alambudde Kalidinaali embeera eri mu kitundu kye omuli obwavu obutunuza abantu nga babikire nga buva ku bbula ly'emirimu n'ebirala ebisoomooza. Omuli okutawanyizibwa kw'abantu baffe endwadde omuli ebizibu ebyenjawulo na tubeere nga Lubaga South ng'agisabira okulaba nga tuvuunuka ebizibu ebyo ebimu ebitutawanya. Sophia Nalule yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ate omuliro gukutte essomero lya Skies High School Endeje mu Makindye Ssaabagabo. Kyo ekivuddeko omuliro tekinnamanyika mu kiseera kino. Ebintu bya bukadde bitokomokedde mu muliro ogukutte essomero lya Skies High School mu mirimu zooni Endeje ekisangibwa mu Makindye Ssaabagabo. Ekivuddeko omuliro kitankanibwa naye ng'abadduukizi bafubye okutaasa ebintu n'obulamu bw'abayizi. Abatuuze basiimye abazimyamoto olw'obwangu bwe bakozesezza okutuuka mu kifo kino yadde nga basoomozeddwa olw'ekkubo. Akulira ebikwekweto ku poliisi Katwe Julius Gwaivu awadde abantu amagezi ku ngeri gye bayinza okutaakirizamu obubenje bw'omuliro n'okutegeeza bekikwatako. N'ofuna namba ez'abantu bafaya kuba buli lunaku kisuubirwa amasomero gakwata omuliro naye n'edimasita talina namba ya muntu yenna muzimyamoto muntegeera. Abakulembeze basabye abakulira amasomero okuteekawo obuuma obuzikiza omuliro. Kyo nno nkubiriza abakulira ebyenjigiriza mu masomero bayongere okukola inspection balabe ebizimbe biyimiridde bitya. Si buli somero nti no baliwe layisinsi. Ekizibu kye tulina muno mu Ndeje amakubo akabenje bwe kagwawo oba muliro kuzikiza muliro amakubo mabi. Omubaka w'ekitundu David Serukenya yennyamidde olw'omuliro oguzzeemu okukwata amasomero kyagamba tikyewanisiza abantu emitima. Ekibi ddala naye simanyi lwaki omuliro guyitiridde nnyo mu masomero. Nsaba wabeewo okunoonyereza okw'enjawulo. Asibye abatwala ebyenjigiriza okulambula amasomero okulaba oba gatuukana n'omutindo. Naye nga kibi nnyo naye nsaba poliisi enoonyereze omuliro kwe guvudde na lwaki amasomero gajja nnyo. N'ekyokubiri nsaba amasomero abagakulira naddala abagatwala ku municipality ne ku district bongere mu supervision balabe nga buli ssomero balikebera okulaba nga liri ku mutendero gw'etakisa. Baabasomesa tebafunise kuba ku kiboogera era omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ayogedde ku muliro guno. Omuliro gutandise ku fumbiro ate nedda nekwata dormitory kubanga dormitory eri kumpi n'efumbiro. Ate tusuubira nti ndowooza ebintu bye bakozesa ebyokufumba bye birese obuzibu naye okunoonyereza kutandise. Idaya Namyalo yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Weefunire essimu ya 4G